naye bannaye oba omuntu amale kwekalakasa musoke mutuyiremukko ku mazzi banna enfuufu abali ku Semutolodi tufa enfuufu nebeera ku kitundu ekyamazima nga nejolaga tolabayo jasi olaba nfuufu yokka. Agamotoka aganene ge galinga aganene ngamba gano ga magulu 10 ga forward tegamba mutuyambe abakola ku luguudo luno tufa enfuufu. Imagine kwegamba kuno bulaaka oba oliawo abantu bamugoba basigala kwambala bulaaka tokyakkirizibwa kwambala lugoye lwa white bambala bulaaka yekka olw'enfuufu eri ku kkubo lino. Ndowooza mugiraba kigamba okyamazima otuuka ekiseera nga nejolaga tolabayo anti mu maaso ndowooza olaba tolina nakyolaba mu maaso. Naye bannaye mutuyambe mutuyireko enfuufu ku kkubo lino kuba ekyamazima tufa. Olaba ne booda etafumuula nfuufu olaba egifumuula bannaye ezo ndowooza omuziraba nange amaaso gazibye bannaye ndowooza olaba oba tolaba nagyolaga olw'enfuufu. Kale ekikwatako bannaye muyambe ku luguudo ono lwakiri ku makya muteremukko abantu ku mazzi nabo basobole okubeera ng'ekyamazima oba oliawo nga beeyagala ku kkubo lino kuba basobole otutuuka kiba kirungi oba oliawo n'oteekamukko ku mazzi. Ndowooza mulaba bakyakola kkubo naye nga yo enfuufu ekyamazima eringa nfuufu ku kkubo lino Semutto. Mu maaso omuntu atuuka ekiseera n'aba batalaba na gy'alaga mbala bali mu kukola kkubo naye nga enfuufu yo ekifuukidde ekizibu. Bimagulu 10 biri kuno bisino tulaaka enfuufu bigifumuula ng'oyinza okugamba bawendudde biwendule. Kale mweraba.